buli mukazi yenna nga wali onsabirizaako nojja mu inbox yange nga Junior yankulya oba nga twali tweriddemu tojjanga ku social media nonja Samira kati bye byaleetedde ono omukazi Susan Kushaba obuzibu omukazi yajja oyo sibaya Honorable Susan nabadde saagala mulabisa naye kumanyira mumanyireko abantu mukubeeko we mukoma oyo omukazi yajja ne tu meeting a cafe Javas oyo Susan Kushaba nangamba mbu tugende tweriye okitegeera wamma nangamba Junior you have a nice dick what omukazi naayima bwe kiyima nekigamba naye madamu ng'oli mukazi mukulu nekigamba no my son I can give you 2 million nemugamba Susan wekyayogera ku sente nammwe era mumanyi Junior njagala nnyo sente nga nkigamba let's go Honorable kati kina wali kaaluumu waggulu ku Capital Shoppers wekitera otwala abasajja ekyo ekikazi nga kyentwala kituuka okweyambula bino sandi bibanyumiza naye I thought it wise to give this lady a lesson Toddamu kunja Samira kati ekikazi nga kyeyambula kyayina nnikange kiringa katani y'essabo ekikazi kigenda okweyambula nga ebisambi bina kalanga nnya kakobe green red nekingamba Junior my son kwata ku kinazi ngwe bakuli nengana ebannange kati nkugwentye bakuli nga weyerusa awo nenyambala nemugamba Madamu Susan Kushaba sijja kukulya nze siri abakazi wamma beyerusa ngendo kikwatako bannange nga kyonna kyakabweki Susan tuddangamu kumanyira Susan kati ate Susan kankuwa amagezi kwagolya nnyo obwana obuto omuvubuka yenna nga wali omusabiriza tomuvumanga ku social media nze Susan kati wabadde onvumira ki okimanyi wali onkwanyeko nze sirikidde ebbanga waliwo omuntu gwotunuya nogaana omuntu ono lwaki ammanyira otegeera nze Susan ekyanyezezza kujja ate nange omanyire Susan tuddangamu okummanyira bukitegeera my sister bwoba twali tweriddemu nebikomaawo byakomaawo Susan oba wali ontutteko mu lodge netweryamu nebikomaawo kati wabadde weekazaaki era nyenda kusiba nga tonnansiba odduse gwe Susan kyadduse era Junior ogenda kundaba nyenda kusiba olinda ki amuiya come and arrest me we wali onkwana nga polisi teyabiriimu wali onsabiriza oyagala okunkuba olugalo mu matako polisi yaliwa
mwe bakazi mwe mulekerawo okwagala okulya abasajja notandika ate okuwoza poliisi mujje mu nnyambe yaliyo poliisi ng'onkwana bwe twagenda mu loogi ku capital shoppers waggulu otera ontwale mu loogi mukazi gwe poliisi yabirimu poliisi yeyakutumye we wali oŋŋamba nkugwe bakuli to wash your dish poliisi yaliyo muwala gwenze tuddamu okummanyira katushabe obadde omanyira abantu for long time wasizo onkubira amasimu simanya nyenda kukwata ninzo onkwate ate nze tontiisatiisa soya n'okutanuuduzizo nze tontiisatiisa katushabe Susan just toddangamu kummanyira nze tebamanyira ojjanga mpola mpola Junior, you cannot sit there omanyire and you think you'll go away with it. You come slowly. Naddala nga ate wali onkwanyeko. Kuze nawe Susan katushabe ani yakwanani. Isn't it you who reached my inbox? Nompita ku Javas. Nongama nkugwe bakuli. Nekerawo ate ebintu byobadde weekolaakola ebyo weyitowa State House eriwa aba State House bangambye tokolayo Susan obbye abantu obbye abasuubuzi bw'okola mu State House toyina mulimo Susan toyina mulimo you have no job obadde olimba abantu musibanye oli wa first family n'abasirikale bewakubidde bajje bankwate era wabalimbye muri member wa first family toddamu kufera abantu Susan katushabe you are not a member of the first family you don't work in State House you are not Bode Garcia ngato nankwata bozani muno obuvubuka bwe mutiisatiisa muno mwe mbeeraawo ne mukangakanga mbu arrest kisiraani mazigwe come and arrest me if you have that capacity to do so zituddangamu kummanyira and this should be a lesson. This should be a message. Tewali wano muntu agenda imira ku social media amanyire and you go away with it. I will discipline you. Ebyo mbeeraawo ne mumanyira abantu ebyo. Onvuma nabadde nkukoze eki. Bw'otyo bw'ogenda obba abasuubuzi. Susan. Mu kibuga okolamu ki ng'oggyeko obwamalaaya? Oyinamu edduuka. Abasajja obatwala wali ku capital shoppers waggulu wokolera obwamalaaya bwo I will not eat you nze muboosiiga siriimu nzijaamu sijja kukulya ate oluddako njasabiranga mpola odduse ku poliisi simanya okubidde abanene b'okubira ojja kusanganga nange nene abanene I also have big people. Zituddangamu okuntiisatiisa. Wagambye ogenda kunsiba. Wakubye, era, you are going to be arrested. I'm here. Who wants to arrest me? Where are they? Ninga amatako. Nze tukiddanga namu ekyo. Susan tokiddanga namu gozandire vozo byembereyo ne mwerimba siba akola mu State House simanya ndi member wa first family yawa
oli member of first family yawa boto bogenda okwana abasajja abasubuzi bonna mu kibuga obabbi mbolwanirira owino omulwanirira wa sirani nagawa gwe muwala gwe guba gusembayo. It is the very last time. Stop blackmailing people. Abantu bonna oba blackmailinga. Buli gwamanyi Nabbanja bwe yabba, gwamanyi buli omu bwe yabba. Susan, people did not enter politics because of you. Gwe feri ya mukazi gwe. Wano agenda no blackmailing at deputy speaker. Tayebwa. No genda omuwayiriza ate bwo musaba sente nagano zikuwa. Nova ku deputy speaker Tayebwa. No genda no blackmailing prime minister Nabbanja. Munga bwatta abantu nga bwali omulogo simanya mulogo byogero binako evidence. Gwe buli muntu akukoyi. Nodda ku minister wa Kampala. Naye no mu blackmailinga. The way you wanted to blackmail me. Buli gyoloza gwamanya ovuma. I think you thought you are the only one who can do that work well. Susan va ku bantu. Get a job and work. Bakusibadda wali mu butale ng'osoloza abantu sente abasuubuzi. Ngo bali mati okola mu State House. Nojalo bagamba muzeeya atubye president takutumangako. Susan Katushabe president takutumangako. Toddamu kubba abantu. Nange bwe kitobe kya nimbanga. Nkola ne muzeeyi, nkola ne muzeeyi toyina gyokola. And Jeno Muhozi bino ebikazi byonna osooka okukwata. Ebi misusing erinnya lya first family. Susan Katushabe, you need to be arrested. Oba abasuubuzi telling them the president yakusindise. Oba abantu ng'obagamba mwokola mu State House yet you don't work there. Be warned. Omukazi ali eyo nga wali ozze mu inbox yange nongamba Junior mpaako. Nongamba Junior you are sweet. Tosobola kummanyira kyekyanyeezezza. Susan wali onkwanyeko ate onvuma. Wadde toyina namba yange. Kati wankubidde essimu. Junior, I'm going to arrest you. Arrest me. Oba ozaala nika yokweri. You give birth when your nika is on. Arrest me. Abanogana mumanyira. Mumanyire voza mwe. Zisaya kumanyira. Nze pisa size zagule wange. Amumpisa les sikola mu kisaaka ate. Gwe omwana ni mwana wa nnyoko. Nzadda kubewa mwe. Nze temumanyiranga. Nze temumanyiranga. Bwoba toli member of first family debbali. Abuse minja kuvuma. Nkuwemule kulise n'abeewammwe. Kale ndabe kyonaakola. Mwe buvubuka mmwe muli awo mumanyira abantu mmwe. Musibayo manyi Jeno gundi. Ebyokumanya Jeno gundi nze tebinkwatako. Say my business. Nange naba Jeno bemanyi. Does it give your dust to come over me? Gwe Susan. Chade nyene chimanyira. Nze manyi Jeno gundi. Susan ne bwobo manyi ba Jeno 13. Don't cross my path again. Wano wapita nkukombe bakuli bajjeno bo baliwa. Ngopita nkukombe bakuli. Wano obadde okolo obwamalaya mu kibuga Susan bajjeno bo babaddewa. Susan obadde ovuma abantu bajjeno bo babaddewa. Totandika manyi Jeno gundi nange manyi Jeno gundi. Ze ndi mulalamu. Tokiddanga mu kumanyira manyira. Byemwe panka.
tumbavu muwala gwe va ku bantu wagamba wano okola mu state house eyawa kola mu state house poze eyo mabinago eje chuwala chibbya abantu chibbya abasuubuzi kola mu state house simanya president yakutumye wa president tumukubire simu mulekera okozesa erinnya lya president nga mubba abantu muzeeyi antumye muzeeyi akutumyewa president Museveni atakyalaba abantu akutumyewa mwababba abantu wano mubba abasuubuzi ozaa muzeeyi antumye ojja tubulira gyakutumye. Stop stealing people nga mukozesa erinnya lya state house. Stop stealing people nga mukozesa erinnya lya president. Gwe Susan oloza woyogera nnyo olunyankole tutye nnyo. So what? Kyankubidde mbu kyogera olunyankole. Halo ne bwoyogera olunyankole 13 nja kukuvuma. Nze tebamanyira. Amwose munyankole I come from Ntungam. Who are you? Son of a bastard. Chiwale echo chimanyira. I'm going to come and arrest me. Susan, come and arrest me. Utegerezani. Gwe, my father fought in the war. My father fought in the war that brought this government. Don't ever intimidate me. Again, younger girl. Gwatambala nika gwe. Gwe, who are you? Gwa nikisirani. Which status do you even have in Uganda? You younger girl. Wankobidde mwayogera olunyanko. So what? So what? Ebyo mubitiise bali. Don't. Kyankubidde mbu kyogera olunyankole. Iwe mwana nkolechi. This country belongs to all of us. Who are you? Son of a bastard, the motherfucker. Susan Todanga mukumanyira. Don't. The city is what is. You have said you will arrest me. Arrest me. I'm at my residence. You step there. Besasi matako. Kakamanyiro kabagwemo. Now there's this entitlement. Because oyogera olunyankole. You think you will intimidate everybody. My brother, Uganda yafefena. It's for all Ugandans. Don't ever call me again. Sirani chino. Gona blackmailing abantu mpakadi. You blackmail the deputy speaker. You blackmail the prime minister. You blackmail the ministers. Buli minister abadda kutya Susan. Ngo bagambo mu muzeeyi akutumye. Kale kama tumyo bingambe bolu yi. Tumbavu. Who are you? Okolangani. Okolangani muwala. Gwagenda manyira buli omu. Susan yomanyira nnyo. Nokwata prime minister no muvuma. Nokwata deputy speaker no vuma. Gweka wala gwe gwani. Kaka ina abafere mu state house abafere. Aba abafere babali mu state house bagambe. I'm not a joking substance. Nsula wabwe. Alinga amatako. Gwe tutudanga mo. Na kunja samira gwe. Yesimanyirwa bawala. This country has been here for a long time. My father was in the bush that brought this government. Who are you to intimidate me? Mutemogeri wako odose mupiero yani afugayo. Others jawa genomoz. Piero yite wali afugayo. Apart from Jenemoke. Kabe kabanda nze tanfuga. I'm not a member of PLU. Nze PLU is supporting by patriotism. PLU, I respect only one person. Jenemoke. Not anybody. Gwejikubu olabe. Ombulire ndi member wawa. Mu PLU Jenomozi yeka. Abasigadde sibamanyi. Nze member wamwe. I support PLU because of patriotism. Not out of coerciveness.
Omanyi gwe Tamale Mirundi different model kati geno mpawabiri Uganda report me ndabe chenaba oba I will not eat sijja kwebaka I will sleep bangembu wagenzo ondope tuhu ondope one who can call me there apart from Jenemuke who can call me to direct me what mwe young girl if you bad kuntisatisa abantu ebyo you will stop on me ojja koma kunzi mutu mumanyidde nnyo abantu ne buno obuwala nabo butumanyire buno obuwala buno kanu Susan kanu embuobu bwa malaya naye amanyire nze. We cannot accept that. We can't accept that. Bako ne komo. Danga mono manyira. Chake deko nkubira. Nyeze kulopa. Geno ndope waka tonda. Go to the Pope and report me. Kawala gwe ikira okubanyira abantu. Ba minister bonna bakweta mwadda. Lwakuba manyira. All ministers are tired of that girl. Kwefuula kyatali. Kale nze nkwogedde ku kandabe kyennaaba. Let me see what will happen. I'm not a joking substance. Anybody who thinks that will come okumanyira, you are wrong about it. I will respond. Family. I don't succumb to pressure. I don't succumb to intimidation. Kakutesi mukaji wadda aba police. Tukolo myono what? Yabwe yavu bya adampa Mary. Susan abused me. I abused back. Yabadama nyi asingo okuvuma. Kati ompitawa. To summon me where? Bwe antwala murojo okundi awaliyo. Njakuwe mula. Fetu echawa chawadda. Junior mulala nnyo. Junior is another breed. No one is allowed to threaten me. Teri munna Uganda kirizibwa kunkanga. Etsebo kyankubidde. My brother is going to show you. Wait, do you know me? Amajagali wangu aga deployinga. Kiringa ebyoya. I'm a property of the state. The state is me. I'm property of this government. Don't joke around with me. No mukulembeze wegwanga man. God appointed me to the president. He knows me. Ne mukulembeze wegwanga man. That there is Tamale Mirundi Jr. Who are you? Who are you? To malign me, younger girl. Chinja Samira akamon. Gwe. Olaika tuwakoze omu wakawo bulungi. Who are you? So sagala kuddamu kuntisatisa. I want to repeat. Mu PLU yunze PLU si enfuga. The only person in PLU who can give me what to do is General Muwozi only. He has a General MK mwagala nyo. Yampa ne sente last month 10 million. Susan, let me tell you, General MK gave me money at my birthday. You think I don't know her? Last week but one, I was at General Sale Musale's place. Naliwa General Sale last week but one. The other president yapita kufamu ye chisozi. Kati ogenda kundo pawani. Who is, please. Don't threaten me. I can retaliate badly. Gweba gambo wo kujoga nga mwendi tonde gwendeka. Mayi munonya ba kujoga. Sina mulimo mu government kati banango bawa.
I'm jobless. Kati banango bawanzi. Where am I going to be chased? Zekera nkera mu byange. Kati nze Junior ondope wa ijiji. Junior, I can't be fired. Fired from what? From being idle. Nze nkola binyumira. Okitegedde njogera byenjagala nkola binyumira sina mulimo gwa government am jobless kati tonsiri walirako mbongo jokumbulira busimanya Junior gundi si musanyufu ani atali musanyufu you know ebyo mukubira abantu the big man is not happy with you. I'm also not happy with him.